okuyimba n'okusaakaanya nti ddala leero azuukidde, abatholodox babizeemu emirundi 1000 mu nnimi ez'enjawulo. Pasika lwe lunaku abakkiriza Yesu lwe bajjukira okuzuukira kwe. Ye abalala balukuza ku Sande ya wiiki ewedde era ne luggwa. Abatholodox balina ensonga lwaki olwabwe lutuuse wayiseewo wiiki nnamba. Abayudaaya baagamba nti abakristiani be bakoze eki, be baleetedde ensi yaabwe oba ne kyaki yaabwe tempo okugisuula ki wansi, ne bakyawa abakristiani. Kaakati olw'obukyayo n'okunyiiga, naffe ne tusalawo tuleme ku celebrating olunaku lwe lumu n'abayudaaya. Ne bwe ziba ennaku nga zirabika zikoze eki, zigudde wamwawukira tulongezaayo olunaku olulala. Mu bubaka bwe ow'amazuukira, Reverend Father Dr. Nicholas Bayego Ssekamwa abuulidde olwaleero akubiriza bannayuganda bafe ku bannaabwe mu kifo ky'okwerowoozaako ssekinnoomu n'okulya kamukuulo. Beekube mu kifuba, baleme kulowooza mu buntu obuyita obw'akaseera obuseera, naye balowooze ku bintu ebibeerawo emirembe n'emirembe. Mu kusaba kw'amazuukira mu Bathoddox, emisubba wagiba gyememula so nga waliwo n'abakwata egyabwe nga bwe bawaayo ebyetaago eri Lugaba. Okukuza amazuukira ga Yesu mu Bathoddox ddala kuba kubinuka, anti basooka kusembera ku kijjulo ekitukuvu. Oluvannyuma bazzaako okugabana omugaati ogutali muzimbulukuse era ng'abaana be bakulembera ku lunyiriri. Omukolo ogukomekkereza okusaba kw'amazuukira mu Bathoddox bangi baba bagulinze. Guno gubaako okulya n'okunywa ebintu eby'enjawulo naddala ebyo bye batalya mu kisiibo ng'ennyama n'amagi. Mu bitabuusika maaso bye bibbo by'amagi amasiige. Gano galiko akalombolombo ak'okugakoonaganya ng'ekigendererwa kya kugezesa mikisa. Eryatika nga luzinze era yakafuna mikisa kya Pasika. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu. Mine is broken twice.